po jako akawuwo. Tulindiridde bulindirize mukulembeze kyakola ki kyasabye nga we are ready. Ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa kuddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA nga kiyambibwako poliisi bagala akatale ku Kaleerwe n'okutuusa kati kakyali kaggale era nga wetuukidde mu katale kano enkya ya leero tusanze abasuubuzi bakebera ku mmaali yaabwe okulaba obanga ekyali bulungi wamu n'okugyamu ebyonoonese. Kapiteeni Abeden Sisazi omu ku bakulembera akatale kano ategeezezza nti bamaze okutereeza ebisinga obungi omuli n'okwewa amabanga era kati balinze kuggulwawo bagende mu maaso n'okukola. Ebiragiro bya pulezidenti era byonna twabitadde mu nkola ffule twakendeezezza ku basuubuzi baffe era n'abaguzi baffe abatugulako nabo balina okujja mu nkola ng'eya gavumenti gy'ataddewo tusobole okwetangira obulwadde buno obwa COVID-19. Ono asabye bannaddiini okuwanjagira omutonzi ataasa ensi yonna obulwadde bwa COVID-19 obuleeseewo obunkeke buli wamu. Nti omulimu gubalemye okukola. Katonda munyeevu naye bwe babula bintu byakugaggawala baleme temujja kufa temujja kubeerawo naye balemedde okugamba abantu kintu kimu nti Katonda yagamba nze Katonda ate sisanyukira kulaba abantu nga bafa. Mukomewo gyendi mujja kubeera balamu ate mubeerere balamu ddala. Atwala ebyokwerinda mu lukiiko lw'akatale kano akubidde omukulembeze gw'Ggwanga Omulanga okuvaayo okubadduukirira kubanga bafiiriziddwa nnyo mu kiseera kino. Twagonda era tuwuliriza yadde bannaffe abamu bakozi bannaffe bizinesi zigudde sente zibaweddeko kubanga basuubula ebintu bye basuubula bwe kisulawo ennaku bbiri kiba kifa bufi naye baali batusaalidde okigondera ekyo kuba omukulembeze w'eggwanga yagamba tusooke tuddeko ewaka batuyimirize emirimu tulabe embeera bw'enaabeera. Okusinziira ku Mbazira Muhammad akulembera ebyobuyonjo mu katale kano agamba nti bamaliriza okussa mu nkola ekiragiro kya gavumenti ekyokwewa amabanga agafuuta ennyo okuva ku buli musuubuzi. Kyo tukikoze twetereezezza nga wakyagala buli kimu tukikoze kyetaagisa era nawe olaba bitanyo tuzikoze ebiralu obuntu obuyonjo kyekyo buli kimu kyekyo. Haji Badru Katenda akubiriza abasuubuzi okulindako okusuubula emmaali empya okutuusa nga katale kano kagguddwawo okwewala okufiirizibwa. Ababadde bamazeewo ebintu byabwe ebikadde balekerawo okusuubula paka banaatukkiriza baleme kusuubula bintu bipya ate bitwala bbalibbali babitundire eyo balowooze nti twajeemye kuba bajja kulowooza nti twajeemye ate ffe ng'ekintu twakitadde mu nkola. Waliwo omuntu atalina musuubuzi wa Kaleerwe wano walabanga ekyo kizibu kinalaba nga basuubula naye ajja kusuubula naye bwe baba bamazeewo ebintu byabwe babiveeko batuule owaka. Abamu ku basuubuzi bakukulumidde ebitongole ebikuuma ddembe okubaligitanga emigoba nte olwa kafyu agenda mu maaso wamu n'ensonga endala. Emmaali yaffe yonna evunze batuganya okukola ate tufulumyako ebweru tusobole okukola batukuba emigga emiyitirivu tulinga abatali bannansi abagwira batugabye mu katale ne batuwadde ennaku ate emmaali tugifulumye ebweru tutundeko ate batukuba miggo kati tukole tutya abaana tubaliise eki. Basajja batukwata batuli bubi batuyiganya oluyiganya batukolerewa leero simayina kumanya basajja batuyiganya baba batuyambe baba bali emotoka kakali wali kajja tukwata. Kansala akiikirira amakerere y'okusatu mu ggombolola y'e Kawempe alabudde abanaavaayo okugyako abasuubuza ensimbi nti bakubaza mu katale kano mu bukyamu nti kino nno tebakigeza. Embeera y'okujja ku muntu ssente nti adde mu katale akole ekyo tekiriiwo era kati kyenjagala okubategeeza tugenda bw'ofunayo omuntu yenna akusaba ssente okudda mu katale tukusaba nti ripooti gituwe. Bukenya Henry akulira ebyobusuubuzi n'obutale mu KCCA alabudde abatundira ku makubo ageetoolodde akatale kano okukikomya kubanga bakukwatibwa. Abo abagenze eyo tekikkirizibwa era ttiimu yaffe eya enforcement ne kamanda waabwe ndi naye wano twabawadde ebiragiro babajjeyo bagumiikirizemuko katono bamala okutereeza bagenda kukomawo munda bakole ki bakoleso tetulina katale konna ketukkiriza kukolera ku luguudo kuba tetwagala ba inconveniencinge abantu abalala abakozesa enguudo zaffe zino. Wabula abasuubuzi batunnyonnyodde engeri gye bafiirwamu mu kiseera kino nga baggaddwawo obutakola. Ebintu byaffe bivunze biweddewo
gavumenti etuyambe kulewa akatale tetukyalina kyakulya abaana tebalina kyakulya tewali sente kapito yenna aweddewo zentunda menvu nekeddo byonna byavunze byaweddewo kapito yenna namujja mu banka kataba banka ngenda basasuza kibannange wetuviiriddewo mu kifo kino tulese poliisi erawuna okutangira abayinza okwagala okujja okubba emali y'abasuubuzi. Mbeera mugira bakaleerwa akatale konna okuva eri n'eri kakoze eki kaggalwa ku Lwokutaano oluvannyuma lw'omukulembeze gatusooke twetereeze. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Tuwummulamu katulindiridde tulabe RCC kyakola ki kyagamba